tuwaniriza ku mikutu gwaffe ogwa divine. Nze nabankawula namirembe nze ntuuse okutuusaako omusomo gwaffe gw'olunaku olwaleero. Bannaffe abapya tubaniriza ku mikutu guno we tuyigira ebintu by'obuwangwa n'ennono na butya bwe butambulamu n'enkola zaabyo na butya etc. Bannange tusinziira ekyomirembe ebugaba ssese okubaweereza omusomesa waffe yatuuse dda. Oyo yina alongo nalwale omusomesa gwe tulina owakabi atuweereza ebinyuma atwala n'obudde wamu ne ttiimu bwe tukola emirimu gino. Bannaffe mmwe abatubanga mutulekera ebibuuzo byammwe n'abatusaba okubaako ebintu eby'enjawulo bye tusomesaako. Thank you so much. Mukipinge onga muteekayo ensonga zammwe ezo kyoyagala tusomeseeko we tunaaba tufunye obudde tujja kubanga tukiteekayo. So weekomera ku mukutu olindirire topiki yo gye watusaba okubanga tugyogerako. Tutumidde ku bantu baffe. Nalongo sooka tutumire ku bantu baffe. Mbatumirako bassebo ne bannyabo abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo, abali e Buganda tubatumirako. Anti kati eno wabeera ssese kati eri Buganda n'ab'e Bunyolo batumire. Tutumiddeko bannaffe Abanyolo. Mugamba muta Abanyolo bwewaitu gyebale yoona yoona emukola okwo Bunyolo bugamba buta mukagaruka mu kulima akaro bantu nywe bwojoka nyenda kulya akaro nkula ningonza kulya akaro n'ennyobwo enkuuku ntwalira kasumi mali ntalya enkuuku baitu kiro kimu nja kuyija Bunyolo okwo timanyire kimulakola nkwenda omukaro nkwenda obwoki amagita nyina bingi wewe binkwenda empindu. Abalala bajja tusaba ennimi zaabwe kwatirira n'abandi nabo nja kubaza ennimi zaabwe. Kale mbalamukize ababiito batooro mbalamukize mugamba mutooko ababiito baitu gyebale gyona mukora. Mbalamuisaaku bana abasoga akoddeeyo gyebale enkoko manyi tulina engeri gye tubuuze busoga yasooka buli kimu tukifaako tulina okumanya. Enkoko zaaza mbuzi zaazaala ebintu bitambula bulungi eyo. Mwine ensonga gyomubuuzaako entala? Leka naawe obimanya ebyaffe abasoga bwe tubikwasaganya. Kale batumirako mwena bagwere koyizeeyo gyebale mulembe makuwa mwajinyala. Ate no bonaaba otoyogedde ojja kubaleetera okwebuuza ate ffe nga Nalongo tatutumirako akiro nnyo gyokuna. Bannaffe abeekomera ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp group tubatumiddeko nnyo mwebale empeereza zammwe ez'enjawulo abali ku mawanga g'ebweru. Oh my God. Tubaagala nnyo mwe kyemba mumanya. Era byonna tubikola naye nga tubikolera mmwe. Tubikolera bani? Era twebaza abasiima. Bannaffe abatusiima ne mugamba ekituufu kiri nti tuweereza bulungi ensonga zino ne mugamba nti tuli banjawulo ekintu kino tumanyi okifa bakula. Thank you so much. Thank you for appreciating. Someone gives you a call and they're like wabula okinkoledde ate olina kali ka episode ke mwataddeyo. Oh my God, you spoke my heart. Yawe oba osiima nga tulina kye twayogedde n'owulira nga kikutteko nnyo maffe mushukira kyogereko tekiri mbuze kyakoledde. Kale nga tuli mu session zaffe zino eza Kasegu lwaki tetulaba butya Amayembe. Maze okubagamba likinga page yaffe eno osharinge. The next thing akadde tokerabira subscribe olwo tutandike. Leka komenti ako kateekeyo n'ekirowoozo kyo kiteekeyo tulabe ate butya bwe tusobola okulungiya ekintu kino. Twagala tukole ensonga zino eza bajjajja nga tuzeeyagaliramu nga tulinga abali ku kibonerezo. Ate tuli ku kibonerezo twajja kubaagazisa nsonga za bajjajjaffe tuzikole wakati mu bakiyita mukwano. And compassion. Okay. And passion. Passion and compassion, there is a difference.
butereevu. Okay. Ojja kubuuza Mr. Google ajja kunnyonnyola. So olwali twagala tulabe amayembe galeetera abantu obuseegu. Okay. Tulabye abantu naddala abali mu nsonga zino ez'empewo nga tebeewummuza. Obuteewummuza butya ku nsonga z'omuntu wa Ayagala wansi ono n'ayagala ono n'ayagala ono n'ayagala ono ku nsonga z'omuntu wa wansi. oba abatannafuna kyayagala. Nedda naawe oluusi aba yawasa n'okuwasa ng'alina omukyala Anti ng'omukyala tagira takola kino. ensonga nga bw'ozimanyi bwe zitambula. Okay. Mulungi tabulako kamugo. Ogenda n'olaba nga amwagala lwa kino ate nga waliwo by'atagira by'atatuukiriza. And what you have to do okuuma amaka nga gatambula n'otetenkanya ng'omusajja w'abeera. Bakiyita kwetetenkanya. Kaakati omulaba ono wakati ng'akongojja amayembe gano oba agasamirira asooka n'akwana ow'essaza Kaggo ne baba nga bayita aba babiri. Kati awo n'alyoka akyonkyona buli kamaama akamusala mu maaso. Ate oba abakyala baliwo okwagalibwa kati oba oyagala akalanta. Kwegamba abantu bano ogenda n'obasaasira. Mulimu omuntu agira neyekyusakyusa bw'ati n'ogamba kyo kikyo. Mwana abandi kamulaga essanyu. Nenkule naalongo Wanje waliwo ebintu bye tunnaba kulaba. mpulira. Naye kye njagala omanye nti abantu bano basooka ne bakikola nga kibanyumira. Naye alina w'atuuka nga olina w'otudde n'omutunuulira Nga kuse. naye ng'omulaba ali ku kibonerezo. Wali olabeko ku muntu ali ku kibonerezo ekyokulya. Nga yalina osaavinga omuluga. Ng'ali ku kibonerezo ekyokulya. Like asooka n'alya nga bya mirembe. Atuuka Nga ekiseera biwooma. atumwa n'akajjuza aba tannamira n'ayongerayo Okay. kwegamba Naba nga takyamanyi kyagaaya. amesi okitegeera. So naba n'abantu bwe batyo bwe bafuuka. Afuuka ekitagasa. Naye ekyebuuzibwa ddala bwe kityo bwe kirina okubeera. Tuli ku nsonga etya? Tuli ku nsonga egamba nti amayembe galeetera abantu obuseegu. okay. Kyenjagadde mumanye nti amayembe maanyi mayambi. Ekisooka mangi nnyo ddala mu buwangwa bwaffe. Bwe ngamba okubabuulira omuwendo gwago mpozi nga mwagala mbalimbe. Emisambwa mingi, lubaale mungi, emizimu mingi. Naye teebereza nga buli maanyi gano galiko amaanyi amayambi. Teebereza nga buli musambwa gulina amaanyi amayambi. Buli lubaale alina amaanyi amaki? Amayambi. Nga n'emizimu egimu girina amaanyi amaki? Amayambi. Kifuula amaanyi gano amayembe okubeera amangi ennyo. Mu mitendera gy'okusamira abantu bangi bwe bamala okukola ensonga balekerwa amayembe nga ge makozi mu maddiiro gaabwe okubeera nga gabayambako okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe eri abantu. Kirabiddwa era ne kigambibwa nti abantu abakozesa amayembe tebeewummuza. Bakwana ono n'oli. Amayembe gabakolera nnyo ssente era nabo ne bazikozesa nnyo okukwana bumaama. Kwegamba ozimuleetera n'agattako ez'abalala nga 3 ate n'azikuddiza. Abantu abo balina omukwano. Balina omukwano. Naye ne munnayo manye ekyewuunyisa. Munnange kiba kizibu. Olwokuba tulina amayembe 2 ge tukulembeza. Twerabira okubaako amayembe ge tutereeza. Kati mu ngeri eyo embeera ey'obuteewummuza ejja lwakubeera nti ejjembe lya kisekuzo nga lino ly'ejjembe lya Kasegu teryatunulwamu nga mukola amayembe ago. Kati n'ogira nga bw'osekula n'oteeka mu kino ekisekula. Nze nali manyi asekula balabe bokka. Mama
Kasegu ngamba jjajjaffe ekisekuzo eryo jembe tabaazi of course nali manyi ndi sekula balabe bokka ne mu nsonga agambye otya kaakati gwe beera nalyo gwe kkola amayembe gonna kisekuzo muleke waki muleke wa bbali ajja kuyamba gossekula si kyokka n'okusaasaanya kati bano bonna bajja ne bakola ne beefulubenda ne bakola ku bazzukulu sente ne zikuŋŋaana sekula asekula muogo zonna n'azigaba naddamu n'asekula n'agaba naddamu n'asekula n'agaba kati bakanyagamba omusajja akola ssente naye oba ziragawa omulala n'alyoka agamba bumaama maama tebuzimulekedde ekitonde ekyo kyagira kyagenda wala naye nga obuteewummuza kaba kabonero akalaga nti kisekuzo abanja eddiira eryo okumukolera ensonga ze kaakati mwabadde beewaanawaana busimanyi ndika amayembe n'olwekyo nina kusekula busekuzi buli ekimpita mu maaso kati nkwano manya oyogedde ku nsonga y'okubanga ku bano basenkulu n'abanga teyakola nsonga za kisekulo ne kati ate abalya mmere abatali muzina ensonga nga akaza wano nawali ng'ekituufu kiri nti ye amanyi okukwasaganya embeera eyo kwegamba kisekuzo okubanga abanja basenkulu tekitegeeza nti abalala tababanja kisekuzo jembe lya Kasegu kyangu okubanga ggwe amaanyi agasinza obungi agakuyitiddeko ga kisekuzo oba kisekuzo asobola okukubanja ku lwa mukama we kati wakati nga abalala Kasegu ababanja bubi nnyo ate kisekuzo asobola okwesitukira ng'ejjembe lya Kasegu najja ate ye n'akufuukira ekirala kati ye ate yajjira wali mu kusekula be bawulira nga yeewaana nze teri mukazi aŋŋaana nga lwaki takugaana ate ne yeewaana nti amanyi osekula n'atamanya nti kisekuzo amuli awo yafuuyirira kati oyo sekula n'oyo sekula n'oyo sekula gyasekulira najja emigga emizibu egigenda omuwaatibwa ng'omuntu wa wansi gwakutteko ku luno aliko bannannyini be ate abakambwe olwo nga bukyanga osekula banayimusekula but mind what you are era mufeeyo sometimes tulako awo weebuuze is it normal ono gwensekula andekawa bana mubirowoozeeko nkimanyi omuntu ono nga yakwefuze ebintu ebimu oba tobirowooza but sometimes just give it a thought ojja sekula emaali y'abandi kale kwegamba tulina okukirowoozaako tulabe bwe tutereeza jjajjaffe ono kisekuzo era nga kyemmanyi nti omutendera ogusooka ng'onootereza kisekuzo sooka n'omufunirayo ekinu n'omusekuzo okwo kwe tukolera emikolo egiddirira egitereeza kisekuzo ono ate kwe twongerera n'emirala ye gy'aba atulagiridde kale mu ngeri eyo gwe yeewaana mbu olw'okuba oliko amayembe mangi n'olwekyo abakyala olina kufuna bangi sooka weebuuze jjembe ki eryali bizze ne lyanjula nga lirina omukyala asoba mu omu anti bo beewaana nti amayembe gawasa kituufu gawasa naye gawasa omukyala atya omu anti kisekuzo ajja kwagala owuwe nga namusente ayagala owuwe nga kayiza ayagala owuwe kiraalira ayagala owuwe namalera ayagala owuwe kati kwegamba sooka neweebuuza ku mayembe g'olina mu ddiiro lyo gonna we ganaawasa ogenda sigala otya kwegamba ebintu ebimu weebereremu olowooze nga newaba battery eriro ng'ebintu ebimu osobola obyennyonnyola bisobola okutegeerekeka self-explanatory kubanga nze nazzi kuno nga ne bwe bambuga ng'amayembe gaagala mukyala waago era galeeta omukyala atya nga ye mukyala w'amayembe gonna so sigamba nti luba yawasizza namuzinda n'awasa bonna ne basimbyawo lwakasota semuvubi n'aleeta sekuzo n'aleeta maama nnyabo tugenda kukomawa ago nno twogera ku mayembe emisambwa teginnaleeta lubala ayagalawo ogenda kuwasa okomewa
kale njagadde mumanye nti gano gaba mabanja ageetaaga okutereeza. Kale funa abamanyi buuza kisekuzo ntereeze ntya. Bw'oba tolina akasimu kaffe kabeerako okwo wansi mu link kanoonye ogambe nti bannayinza endi eno n'ekisekuzo andi bulala bannange. Kati ekisekuzo yokka yaleeta ensonga zino oba teriyo mayembe galala gayinza tuleetera kubanga abantu abamu tebakawummuza? Ebiseera ebisinga obungi abakisekuzo yaba abanja okutuuka okuba nga omuntu teyeewummuza naddala nga musajja ate omukyala bannanga abakyala tubatumidde obutewummuza bw'abakyala butambulira nnyo mu Kasegu. abakyala tubatumidde butambulira nnyo mu Kasegu nga gwe ekituufu tokawummuza nemuneeta guba musango gwo. Ati kati bo bagenda ne bagamba nti kati mwe muli eyo temugabaagaba leka tubagabireko. Ate ogenda n'ogamba yenze kati we nalungi wanetta ate oba be bambeerako bano abantu bakulemerako kale bantu ba Mukama bawe basanyuse. Kasita ojjukira nti olina okubaako wookoma. Olina okubaako wookoma mukwano, togaba nnyo beera mwegendereza wakati ng'okola byonna by'okola. Olina okubikola ng'okakasa nti bajajjawo baweesa ekitiibwa. Ebintu byo byali byakyama naye kati byadda mu lujeejeemu buli omu. Essentially gye tuliko obulungi butuluma ate bano ababeera bakusudiya bale kale kwegamba balina engeri gye bakuleetera owulira nti kyakabinyo kyoyina kyakabinyo gwasoose. No, ekyo si kituufu. Abalungi babaddewo, emirembe gyonna gize kitambuliramu abalungi bavuddewo, abalala ne bajja. Tebubaluma. Waliwo omukazi nga ye obulungi ekituufu bumuluma ate kyalina kyakukola. Nenze nali mbalabyeko naye nga baadiba. Kudiba kuliwa. Like natafuna mutwala. Naye abaagaba. Bona anti kati kyekizibu ekyo. Agaba ne biggwamu value. And everyone is like ntwala watombulira. Banaye mwekuumire ka value ako omuwendo ogwo kikulu nnyo. Gy'okoma okubanga tomanyiddwa ono n'oli omuwendo gwo gye gukoma okubeera waggulu. Abasajja abo beewuunyisa. Naye munaye simanyi ani atambuza amawulire ago naye nja muzuula mu bagambe. Naye waliwo atambuza amawulire. Njagala mukikole nga experiment. Omusajja ajje akukwane akuwa omutwalo ogugaane. Ne munaaba babiri bwe muti addamu okujja tajja kuwa mutwalo. Nkukakasa ajja kuwa emitwalo 2. Era nazo bw'onoozigaana addako tagenda kuwa mutwalo yadde 2. Agenda kuweeta. Kati ogambe nti batandikirenga ku ssente mmeka? Basandikirenga ku ssente mmeka? Okuwa. Okwana. No, tekiriko. Kyenjagala okulaga abantu nti mu nsi y'emyoyo waliwo atambuza amawulire. Kyenjagala omanye oli ajja kugamba Nalongo yatugamba ow'omutwalo wajjanga no. Ow'ebiri wajja la no. Ow'ettaano bagenda tandikira ku ssente mmeka? Kisinzira ku value gwe gye weewa. Okitegeera? Omutwalo we guba gw'okuyisaawo wamma alhamdulillah gukwase. Okitegeera? Naye kati eri omukazi agamba nti omutwalo, what is that you're giving me? Yeah. 2 ezogenda nawe weetereko airtime. 5 kati zo zigenda kunkolera ki? Ziguliremu nnyoko sukaali. Mitwalo 10 leka naawe. Mitwalo 10. Of course bw'onoogoba emitwalo 10 kukakasa akomawo ajja kuba waakakadde. Naye munnange anti omanyi ebintu bino bigira ne bikyukakyukamu. Era beera nga okakasa nti wogoba ow'e10 oba okitegeeza. Si kumugoba nti omala omuddukira omugambe komawo kale mugoba ate the next thing n'obanga oli mu mbeera ya bwetaavu n'omugamba kali akasente kewali ompa neta ekyo tekikkirizika. Women are so confused. This was a type omusajja ajja n'amukwana n'abaako kyamuwa and she goes like tinkwenda kati the next time ate ye n'abanga ate yamunna ono omuntu oba wamugana muganire ddala. So sikubeeraawo tosalawo ate bakuŋŋaana ate ngenda kugira bwe nti ngiye bwe nti
ntetenkanye bwensi. So abo sibe batuyita. okay. Yeah. Kale tulina okuba abeegendereza. Tutundukire. Tubaagala nnyo bassebo ne bannyabo mwongere okwekumira ku mukutu. Ya Kasegu tumwogeddeko bingi tugenda kulaba finally remedy ya Kasegu, isn't it? Yeah, mu nsonga eno session eno ndowooza mulabye butya amayembe gasobola okuba nga gakuleetera embeera eya Kasegu. Katusuubire bannaffe abawuliriza abaffe munyumirwa ng'ate bwe muyiga. Yeah, kikulu. Awano siwe tugambira nti see you later. Okay. Akume atakumira mpeera. Ebintu ebyo mu byekuumise, ebintu ebyo bya holy purposes, kuzaala, procreation, kuzaala kwokka ate okunyumirwa. Ate obudde bw'okunyumirwamu nga tuli. Okunyumira si nsonga nnyo. Okay. There should be a lot of things ebitusanyusa, not in specifically that. Okay. Yeah. Kati essanyu eryo lina kuba nga litonda muntu. Oliba nga ate ekonomi gye tulimu ate tetuganya. Kukola ki kutonda muntu. Nga naye ate tusobola okusanyukamu. Spiritually tekikola makulu. Spiritually tulina kuba nga tutonda muntu. Like procreation. Yeah, procreation. Lwaki tetubasiibulira wano? Yeah, tujja kudda tulaba ate bwe tuyinza okutonda omuntu mu ssanyu. Ne tuzaala omuntu omusanyufu. Manya omwana bwena ku zino obusunguwavu buka. Byonna biva eri nga ate waliwo eyamukubira essimu. Nga yakatandika. Nalonga. Akuma takomera mpeera.